abayimbi abasinga abajja ssaawa 3 ate nga abafaanyi babaze kusuulira muyimbi oyo nagine show omukulu ayingira saamika ku stage. Enteekateeka yaffe eya show ya Mwami Kabuye si nteekateeka ya bulijjo olw'ensonga nti twakoze packages, tulina sessions 3 mu performance ze. Abayimbi bangi abamuwerekedde omuli ba Juliana, ba Kenzo, ba Ediawe, ba Zizazion bangi atwagezezzaako okutematema sheeno mu budde obutulina ba 3 hours in 3 sessions. Kakati omukulu ono tutandikira ddala anthem ogenda kuba ku ssaawa eno. Saagala kubikkula nnyo oluwombo lwange naye tulina session egenda okusooka okubawa ya ddakiika ziringa 10. Nkakasa buli muntu tewali kisubiddwa kubanga n'omuyimbi ennyini tagimanyi olw'okuba nti nno tugezaako okumuselebratinga tulina bye twakoze outside him ng'alina ebibye n'ebyaffe ng'abateesiteesi olw'abalabi. So tulina session esooka ya ddakiika 8 ku 10 yakwogeza bivuga. Ngamba kwogeza bivuga amanyi music bamanyi kyentegeeza. Kwogeza bivuga with the culture true okulaba nti nno abantu bateekateeka mayindi yaabwe bwe ziggwako mu session y'eddakiika 3 awo tujja kuintroducinga abayimbi abazze bakola ne muzeeyi badde awa ennyimba bajja kuba bajja nga batandika okuyingiramu n'ennyimba zaabwe then tukomyewo session ewolukaminga muzeeyi muzeeyi ayingira ku stage ssaawa ezi 2 era agenda okumwaniriza ku stage mujja kumulaba nti tabadde wa bulijjo. Mugenda mulaba is an artist, a legend, abaddewo ebbanga ddene era be bamu kubatandika ne muzeeyi ono mu bandi. Mugenda mulaba Mwami Hope Mukasa yagenda okugulawo session ya muzeeyi ono n'okuintroducingira abantu. So n'ebirala bingi kati nkuzzeemu kyonga nti ku ssaawa 2 twayingira stage naye nga package nnene. Mwetanidde nnyo emyaka gya oldies promota basmeshonize nenga muwera musuka mwana abali current abayimbi tebakyalina business. Not that naye kyetugezaako okukola olwaleero nti eno yali epaaluusi mu kupaaluuka teyakosa bagiwuliriza naye naffe abagiteekateeka yatukosa nti olwokuba nti yagenda nepaaluuka kyebayita excitement nti oli abba oluyimba lumu nakyamuka n'oluma noloza yakwata notekamu ssente nogenda mu kikaali enolu ne zivuga nga wenyini emiranga gikutta amabwa novaayo nabo gali mu mugongo mu mayitirivu ne tutandika okunoonyereza kiki buzibu buvaawa. Abantu abalina ssente gye bali naye kye baagala okulaba nga tebakiraba. Olwaliro Mwami Kabuye Semboggo ono music we bwemwogerako ebbanga lyabaddewo ne music ayina abantu bagenza akula nabo. Jjajja atugambye nti yakula muto ng'awuliriza music oyo najja ng'akola. Kati jjajja bwe yabeera nga muto ng'awuliriza music oyo n'asoma kati n'afuuka jjajja akola kitegeeza n'esente azirina mu mpale nti olwaliro omugamba ne Mwami Kabuye yalina show obusobozi okujja omulaba abulina okitegeera. So ate nga bwomugamba nti waliwo ekidongo kyamukemu agamba ebyo si byange sijja kukola ki. So tugezaako okukola ebintu bibiri mu kimu. Tugezaako kwalayininga abayimbi bano abato oba abapya okubagamba nti nno musobola okuyimba music ali relevant ng'ojja kumulyako leero n'enkya. Nsobola kyola nti tusobola omugamba nti tuli mu kucelebratinga emyaka 42 egya Mwami Kabuye Sembogga naye nga tiketi tugirina emitwalo 10 n'emeka n'etaano abantu ne bagisasula n'ettebo tugirina miliyoni 3. Gw'oli mu kkubirira ebyanguwa tolina kugenda kuguza ndongoyo mitwalo 15 nga ndongo budongo. So kyetugezaako okubalaga nti bakole ekintu kino nga business, bakole ebyo ebisobola okubafuula ab'enkya nti enkya esobola okutwala mu ssente n'ez'abantu ssente ne bazireeta value of money. Essaawa zino gyala bategeeza mwenna bannayuganda nti tiketi ziri ku matundiro gaffe Papa Sport weeziri, Pakalasiti weeziri, ku Serena weeziri, emmoloka eyo mulaba ya drive eri mu kutambula etiketi ezirina ne ku Judicial Solutions weeziri. Nange kennyini bw'onyigiriza n'ofuna essimu yange ate oba ozifuna era. Yes.
ebintu ebitukosezza nga si bya badde nsaba tukoma. thank you so much. Tuba tutunde nze Kakande Kibirige Sheba Kyesimba Basujja omunaani omukulu w'akasolya ak'ekika ekyengeye ebusujja Busiro nga ndi wano mukunga mwenna Abaganda ab'ebika byonna n'abatali Baganda, abazzukulu abaazaalibwa, abazzukulu abaawasa, abazzukulu abalina emikwano nga gyange ku lwange ne ku lwa bannange ne ku lwa mikwano gyange nje muwagire muzzukulu wange ono Kabuye Sembogga, muzzukulu wa Nampagi Bugaba, musajja Muganda omanyi nnyo era asobola okubabuulira obuvoogwe. Kabuye Sembogga lwa lujja aba mu lunyiriri lwa Kaswale mu mutuba gwa Nampagi, musinga y'abakazi bende ebuntungi kasolya kakasolya tujje tumuwagire nga aweza emyaka 42 mu kisaawe stage mu kisaawe ky'okuyimba. China kyayetaaga kumwe essaawa ya leero kugenda okumwagira n'okumuzaamu amaanyi okumukakasa nti emyaka 42 eyimbira bwereere. Mujje muwogezi, mujje muwulire ku maloboozi. Sho eno tesosola baana ndowooza nabato kubanga n'omuyimbi agenda okubayimbira buli myaka gimwetaaga era gyetaaga okulya ku ddoboozi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensangi zino abaana ab'okulembera ab'engeri abamu olulimi luseerera mu nnyimba yaabwe tusa obeebuuga bubasuulirira nti engeri gye baseereramu badde ku nnono. Ebimu ku bitufuula eggwanga ery'amaanyi bwe buwangwa bwaffe bwe tweyagaliramu era ffe twawangibwa Kabuye nga tuli Baganda. Nze ne Kabuye ne tuwangibwa nga tuli Baganda abeddira engeri. Mu kuwangibwa okwo ekimu ku kitufuula ab'amaanyi ng'Abaganda lwe lulimi lwaffe. Olulimi kabonero ka nkukulana nnyo eri eggwanga erinaakula. Ensangi zino ng'ebibalo bya gavumenti bwe bigamba nti eggwanga lino lisingamu bavubuka, bwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ne bano abayimbi. Edda be babayitanga bannabbi b'oku nsi, okuyimba ennyimba nga zitunda olulimi nga zitunda n'obuwangwa. Gwe wenna alowooza nti okubeera omuyimbi w'ettutumu olina kwesittaza weesittaza bantu, teweesittaza wekka, buli weesittaza abantu oba ossa eggwanga ddamba. Bakuutira tusigale nga tuyimba ebizimba eggwanga bingi nnyo tebisobola kuggwaayo. Wakati mu myaka 42 kyanga Kabuye Sembogga ayimba paka nakati akyayiiya ebigambo ebipya. Kitegeeza olulimi lugazi terusobola kuggwaayo n'ebigambo tebisobola kuggwaayo. Omuntu okuyitibwa creative oba omuliiya talina kuyiiya byesittaza byokka. Mbasaba obuyimbi tebubajjaako kitiibwa kyammwe kyakubeera Baganda oba mawanga ge muvaamu. Namwe kyewuunyisa nno n'abayimbi byesittaza baluma olulimi lwaffe Oluganda si Baganda. Bali badde bayimba ebizimba mu lulimi lwaffe Oluganda ate ebitazimba babireke. Saagala bagaye nti babiyimbe mu nnimi zaabwe kuba si birungi. Buli muntu alina kumanya buvoobwe na buwanga bwe bubeerewo ekitiibwa n'okuyimba ebyo abantu banaanyumirwa. Tekirina kubanga olina kuyimba byesittaza abantu okunyumirwa kubanga ebyesittaza bivaawo naye gwe oluyimbi osigalawo. So kiba kibi nnyo okuteekako maaka nti wayimba byesittaza. So weebale nnyo oba obeebuuga bubasuulirira nti engeri gye baseereramu badde ku nnono. Ebimu ku bitufuula eggwanga ery'amaanyi bwe buwangwa bwaffe bwe tweyagaliramu era ffe twawangibwa Kabuye nga tuli Baganda. Nze ne Kabuye ne tuwangibwa nga tuli Baganda abeddira engeri. Mu kuwangibwa okwo ekimu ku kitufuula ab'amaanyi ng'Abaganda lwe lulimi lwaffe. Olulimi kabonero ka nkukulana nnyo eri eggwanga erinaakula. Ensangi zino ng'ebibalo bya gavumenti bwe bigamba nti eggwanga lino lisingamu bavubuka, bwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze ne bano abayimbi. Edda be babayitanga bannabbi b'oku nsi, okuyimba ennyimba nga zitunda olulimi nga zitunda n'obuwangwa. Gwe wenna alowooza nti okubeera omuyimbi w'ettutumu olina weesittaza bantu, teweesittaza wekka, buli weesittaza abantu oba ossa eggwanga ddamba. Bakuutira tusigale nga tuyimba
ebizimba eggwanga bingi nnyo tebisobola kuggwayo wakati mu myaka 42 kyanga Kabuyesembogo ayimba paka nakati akyayiiya ebigambo ebipya kitegeeza olulimi lugazi terusobola kuggwayo n'ebigambo tebisobola kuggwayo omuntu okuyitibwa creative oba omuyiiya talina kuyiiya byesitaza byokka mbasaba obuyimbi tebubajjaako kitiibwa kyammwe kyakubeera baganda mawanga gemuvaamu nno nekyewuunyisa nno n'abayimbi byesitaza balunywa olulimi lwaffe Oluganda si baganda bali badde bayimba ebizimba mu lulimi lwaffe Oluganda ate ebitazimba babireke saagala bagaye nti babiyimbe mu nnimi zaabwe kuba si birungi buli muntu alina kumanya buvo bwe nobuwanga bwe kubeerewo ekitiibwa n'okuyimba ebyo abantu bananyumirwa tekirina kubanga olina kuyimba byesittaza abantu okunyumirwa kubanga ebyesittaza bivaawo naye gwe obuyimbi osigalawo kiba kibi nnyo okuteekako emaaka nti wayimba byesittaza so bwe balinyo Asijja nsanyufu nnyo okubeera mu maaso g'ono nga nkyaddeko naayo katono era nkusaba okwongera wabona bonna nga bukoze kusaba okwakunze neyanze nnyo neyanza era mwenamnja kubeera mbayimbire mpaka obudeke gyendi okuwa yagenda neyanza nnyo jjajja eri akatale kweyagala okugamba abafaani bo akatale ke kanga gwe mwami Kabuyesembogo akatale kasakategese stage mu kisaawe ky'okuyimba kyalina kyayetaaga kumwe essaawa yaleero okugenda okumwagira n'okumuzaamu amaanyi okumukakasa nti emyaka 42 eyimbira bwereere mujje muwe obwogezi mujje muwulire ku maloboozi kyo eno tesosola baana ndowooza nabato kubanga n'omuyimbi agenda okubayimbira buli myaka gimwetaaga era gyetaaga okuwulira ku ddoboozi mwebale nnyo